Yanze omulungi awuliriza waliwo nno nangambye nangati Akabbinkano atenga kawoomye olwaleero ne kayitako kawoomye abaana bakawoomesezza Kalisa Pulo oli Kimyuka webala Edija Asumaanizi Pulo kale n'abalala waliwo ne bana abangambye batya ne bano bubaka bwammwe mbambwagala ne baba buyitirira ate nga akadde sirina n'agamba nti nze Mulema Moses Kasaalu ku saluuni kwendi mwebale ffe tuli mu kuyiga nono n'agamba nti Romani Mayinja Ziwa Leimoni ne Baraka makanika tutaddeko Akabbinkano wano ekyabiri mu kibinge kale Jennifer ke Mukumbo ngambye nti leero nze bonna mbaagaliza buwanguzi bannemye okutegeera obulungi kale bo bategedde ye kigemuza n'abaatubuulira Akabbinkano ka leero muliro yese mogere Fred Emirambi ono kizza Efraimu yagambye mbwagenze n'owerinnya Kabanda ali eri Kyabagoonya kale nga mwenda tuli awo Kyabagoonya Mikidadi Pulo ekyabagoonya webale kubeerako Mulangira webale kutuweereza Jennifer ke Mukumbu njagenda na bonna Xavier Pulo ekyazanga agaye nti olwaleero luno embwa yakwesigama ennyama otegedde gwani ekibuzo eky'omukaaga kiwandiike nga bwe kigenda eggwolezo ga ezannamasana wa o la za o era awo nkulina tomuwa ngambye eggwolezo eggwo etteeka erifugagga n'enampa we nga tumaalisoma ti eddoboozi bwe liba liwangaala tubadde tuwangaala kuko wandiika kino okulooperera o ka u la o eza n'amasasana pa ra ra awo bakuobonero busatu tugenze ku bisoko okuba ekinnya n'empindi kisoko kitegeeza ki bintu kubanga byeriraanye nga kiri kumpi nekinnaakyo bakuobonero busatu ekibuzo eky'omwenda abasibira mu bbwa so baba bajaasi oba bannalukalala abayeekera ukyalina obudde saawa ya munote batujju bannalukalala nsanafu sebo kankuddiremu ekibuuzo abasibira mu bbwa kisoko kitegeeza ki Wakayima oli sebo Kabanda Ephraim abasibira mu bbwa be bantu abakulinako edda Kiganda sebo abo basirikale kyekyoka be basibira mu bbwa waswa Joseph Kiganda tugenze tugenze ku kibuuzo kino ekisembayo nkuwe bwino Gulama wuliriza nno bulungi bulo owulira bulo so sigamye nti obulo naye ngambye bulo butiko bukoko amannya ago gagwa mu lubuuki munana bbu obudde bwolina musanvu bbu obudde olina Wakayima Joseph Kiganda sebo gagwa mu lubu 14 bbu muwobonero busatu kamu Kiganda tovaawo omalire eddala ne bwinowo Akabbinkano bwekati bwe katambula mu nsonga ezifaanagana bwe zityo tugenze mu Kabbinkano mu katabo kaffe kano akatuwandiikirwa Ssenyonga Sadaati yatuwandiikira akatabo kano bakayita ndinnyuka ntya omulimu ekkula buli omu wentadde ennamba w'osoma tobikka ng'omaze okusoma gwe totunulayo ntandika wakayita emyaka 5 ddala egibalwa ne ku ngalo kuba gyali 5 gyokka eyaliko omuyizi w'essomero lyaffe Edna Luswata
yaddamu akubikako ekimunye naye yakyuka nnyo mu ndabika era bw'oba nga tojjukira nnyo toyinza kumumanya anti nga yakoggana yenna yakenena era nga musiiwuufu ebitagambika. Maliriza. Bakuwadde obubonero 7 nga bwino abadde mukalu bulungi webale nnyo tuula. Kale tweyanzeego omulungi awuliriza tukyali mu kabbinkano k'olulimi Oluganda. Omutwe gwasomyeko guli yafa n'ayisa n'emagombe. Naye omuntu oyo aba afudde. Bw'ofa n'oyisa emagombe oba ofudde. Namba 2 si yegwe namba 2 yatula kino nga bwe tukiwandiika okukeketa. O Ka U Ka Ka E Ta Jekiri Okuketta. okuketta newali era ebadde ka emu mbalina nja bafuna wandiika kino emiwula E Ma Yi Wa Wu La muwe busatu tugenze bisoko. Obugalo bwe buubwo okukongojja omumbejja Namaalwa Kisoko. nga mwengesero. Wakayima Waswa Joseph Kiganda. Kiganda Franka Tuyite Wakayima. Wakayima Waswa Joseph Kiganda. Kiganda Franka Franka kunywa mwenge n'otamiira ssebo. Wakayima Waswa Joseph Kiganda. kitegedde kunywa mwenge n'otamira so tokoma kunywa si buli anywa omwenge nti atamiira si buli akongojja omwenge namantu aba anywedde omwenge naye tugamba nti ono anywedde omwenge n'akola ki oli gwe wadde akabonero Kiganda. Tugenze ku kibuuzo eky'omwenda. Embu okuzira amata Kisoko Kitasoboka si. kintu kitasoboka. Muwe obubonero 3. Embwa nezira amata. Tugenze mu ggulama wamma. Wuliriza waggulu wansi wabbali. Amannya ago gagwa mu lubuuki. 18 obwa. Obudde olina. Waggulu. 94. Obudde bukyali. Gwe teeba. Wakayima Waswa Joseph Kiganda. Sebo 16 wa. Bakuwa kabonero kalamba. Waswa Joseph. Tugenze mu bwino muwe asome namba 2 ye. Tweyanzege omulungi awuliriza Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo. Isomero yali kazeeyo kukyala nedda yali aleeta byakulya ebitonotono naddala ebisiikesiike ng'amandaazi, muwogo n'obunkwaki obulala. Nze omu ku bayizi abaali bamujjukira obulungi ennyo era olwali okumusuulako ekimunye nti nemutegeererawo olw'obubakobako bwe yalina n'amagulu ag'obutagali. Nkoyogedde ku bubakobako si kusala obubonero obulala muwe naye obubonero 7. Tweyanziza tobikawo tuwula mwana mulenzi. Bavubuka bano olwaleero bafuuse ekizibu mbulayo 2. Mukulu Wanjisebo. bajjukiza amannya go. Kabanda Ephraim St. John Mary Muzeisebo. Kyana kya Mbogosenge. Kale weegiriise ate mwannyoko si yagaba obubonero naye buli bwateekawo nga ntunulayo. Tugenze n'ekibuuzo eky'omukaaga. Yesebo. Kiwandiike nga bwe tukiwandiika. Fuluku. Fa. Wu. La. Wu. Ka. Fu. Fuluku.
fazibadde 2 tebakuwadde kabonero. Tugenze ku kyomusanvu. Omuggundu. O ma wu ga wu na da wu. Ennyingo ezo 2 omuggundu zibadde wawangaala ate nga negga ziggumira nawo tebakuwadde. Katugende ku kibuzo ekyomunaana. Bisoko. Emboozi okugwa amakerenda kisoko kitegeeza ki? Sebo kunyumya ne mumala w'akaseera. Kunyumya nnyo muwa obubonero 3. Ekyomwenda. Okugenda nga nnabugi si mufungize kisoko. Sebo kugenda mangu mangu mu mbeera embi. Nito okutabeera nambi naye nga yasanyi naye nga kugenda mangu kyembadde nsinga okwagala. Obubonero 3. Neyanza sebo neyanza eki. Wuliriza. Yes sebo. Tuzzi. Tuzigo. Tunnyo. Gagwa mu lubuuki. Nsaba kunzirira mu sebo. Owulidde. Sebo 12. Wakayimasa Joseph Kiganda 13 tu 13 tu yani Kiganda Frank mowe namba 3 ye. Tandika namba 3. Mu biseera ebimu yateranga okutujjukiza ekyali ku ssomero eryo naye nga bangi tebabijjukira nga naffe ababijjukira tulabanga omutali kantu era nga si byamaanyi anti oguggwa teguba muka. Olumu yateranga okututeerako eyassebadduka ng'anyumya bye yakolanga ku ssomero eryo ng'okubeera kalibwongo mu kibiina omulungi ennyo mu kubaka ko n'okudduka mu mpaka z'amasomero. Komaawo bakuwa obubonero 6. Bwetyo bwetuvuga. Amiina. Tweyanza nnyo omulungi awuliriza. Katugende noono agenda okufundikira ebbinkaniro lyaffe ery'olunaku olwaleero. Ate tulabe ensonga nga bwe zinaabeera. Twebaza nnyo bannaffe aba Masaka School of Nursing, Masaka City School of Nursing and Health Sciences Kalagala Mukungwe. Essomero lino bannayimuliwa abaana basome obusawo ebya science mwabitegedde nti be bayoola bandawula abasoma bino ebyammwe mmwe mumanyi naye nga kyekikyo mubatuwa abaana tubasome abamaze siniya ey'okuna n'ey'omukaaga tubasomesa obwannansi tubasomesa obuzaalisa tuli awo Kalagala oba bwe muyita ku ssaza essomero lyaffe weriri. Mukulu Wanyisebo ani Waswa Joseph Kiganda Kabale Sanje omulongo yesebo wavuddeyo okutta embigali nkulabye. Tugenze ku kibuzo eky'omukaaga. Yesebo Kiwandiike nga bwe tukiwandiika. Okulokompoka. O ka wu la o ka o ma pa o ka a busatu. Yayanziza nnyo sebo. Ne kino kiwandiike. Yesebo Mulaala. Ma wu la eza n'abansasaana la era busatu babukuwadde. Yayanziza nnyo sebo. Tugenze mu bisoko. Yesebo Okukwata agampiteeyite kisoko kitegeeza ki? Kutambula mu mbwangu. Obudde olina. Kutambula nga obadde toweetegese. Teeba ekirala. Kutambula nga tewali gw'osiibudde. Ogwosoose. Kukwata makubo ga njawulo. Yeka Wampya Ashad. Kukwata makubo kitegedde bulungi. Tugenze ku kibuzo eky'omwenda. Kino nakyo kisuku kimpe. Okunyeenya kugaliba enjole. Kuzina sebo.
kuzina mazina amaganda nadda tugenze ku kibuuzo eky'ekkumi wuliriza munda mu nsi mu nju amannya ago gagwa mu lubuuki 18 teeba ekirala 6 wakayima Kiganda fulani. Kiganda 11 nedda Asadu 3 nedda naawe oteebe naawe nkukiriza teeba kuba byakuteeba Sebo nyammi 18 ku bonna tobawa tugenze mu bwino owuwo ate tulabe muwe namba nnya wa gyagenda okusoma tweyanza nnyo tweyanzeeke mukama wange manya gagwa mu 18 ku ojja kukeberayo muwe wano webaawo wenabigudde wano Abadde wetusoma wabadde wali yafa n'ayisa n'emagombe. Yafa n'ayisa n'emagombe wano muwaawo yafa n'ayisa emagombe tandika mu byonna yetegulanga naye aba mu bayizi nga nze kyetwali tujjukira ekyokumenya omusomesa omukono teyakisinyangako n'omulundi ogunguti anti nga naye ajjukira bulungi nnyo ebyaddirira nti tebyamugendera butooke kuba kwe kwava embererezi eyo yonna okugobwa mu ssomero. Genda maaso. Mu byonna bye yetetegulanga yalabika ng'alina kyakisa era kyakukulira kuba komaawo bakuwadde obubonero 5 bwe bakuwadde mulungi awuliriza njagala kukwebaza nnyo sigala awo ng'otudde awo okubanga obadde otugoberera weebale nnyo weebalire ddala abatugoberedde obulungi ennyo bwe mutyo promota muzungu oli otya weebale kuwagira Akabbinkano na kukaagala nga munnange ono bwe yeetereza kigemusi kuba olwaleero ebyokugemula mbirabye nga bingi kamala okulabayo wano bannaffe Akabbinkano kaleero nkaagadde nnyo ayine Moses mu kalambi ekyajjulula ababinkanyi mwebale nnyo mwebalire ddala ono abeebazizza kwendi wano ekyabagoonya Abbas Abir mukuye nze Fatuma Keith mu kitovu nnume bannanga abaana abo mbaagadde nnyo Amina mukyala DJ Asumani Zipulo baba assalamu alaikum wa rahmatullah Amina Kalisa Pulo kwendi DJ annake abantu muli bangi ansooke ndabeko wano agambye atya wano agambye Brian Keize Mayira Ow'Emayira ono ateekwa kuba ku gundi ono Ow'Emayira Radio Buddu mwebale nnyo Kiganda Franka yaliwa gwendiko gwenjagaliza n'amanya Sharon Ebugabira kwendi Asthmatic Pule Kitovu kwendi Bone Enabunga kwendi nze Bale Timothy kwendi Mugema Wilson kwendi n'abalala bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga kwemuli njagala kubajjukiza olunaku olw'enkya Akabbinkano gyekali buli omu atwala obubaka bwobwo ate Akabbinkano gyekali tugenda kubeera ne mukulu Kirangwa Julius tubeere ne namba tya Hawa ne Ssenyondo Sudaisi ate ku Lwokuna tujja kubeera ne Kamoga Paulo Semakula Joero Kigonya Benedicti ku Lwokutaano tubeere ne Kayemba Pasco Nalukuma Justin ne Nanozi Dorin be bagenda okugulawo wiiki eno Nanozi Waddeka Senior Secondary School ekyebongotoko Nalunkuuma wa Kaakabajo Secondary School Kayemba Pasco wa Bwala Secondary School beba olukutaano kigemuza omaliriza ensonga ezakadde zizo zitutwala mwewulirire nawe otabadde tugendere ddala
kale Jina mwabuzibu. Nze Kabanda Ephraim wa St. Yohana Maria Mzee Bigada Wampi Ashadu okuva ku Africa with Love tubadde ne Kiganda Frank okuva ku St. Joseph Mary Mbirizi ate ne waswa Joseph Kiganda okuva ku Kibale Sanje SS Kabale tutandise ne Kabanda Ephraim engero yafunyewo mukaaga ebisoko nafunawo mukaaga okwatula teyafunyeewo ogulama teyafunyeewo bwino nafunawo mukaaga teyalonzeeyo omugatte gwabonero buli 18 Wampi Ashadu Africa with Love engero yafunyeewo 9 ebisoko nafunawo 3 okwatula nafunawo mukaaga gulama teyafunyeewo bwino nafunawo 7 nalondayo 2 omugatte gwabonero buli 27 yakuta ekifo ekyokusatu era mu kino ngenda muwa akatabo siwa mutolugero yaketwalidde akamunaffe Munaffe Kayira Alozias yali mu Akabbinkano ka 2018 naye wambogo kakati Kiganda Frank St. Joseph Mary Mbirizi engero yafunyeewo 12 ebisoko nafunawo 3 okwatula nafunawo 6 bwino nafunawo 7 nalondayo 2 omugatte buli obubonero 30 ate waswa Joseph Kiganda engero yafunyeewo 12 ebisoko nafunawo 3 okwatula nafunawo 9 bwino nafunawo 5 nalondayo 4 omugatte gwabonero buli 3 tuyisizaawo 2 leero waswa Joseph Kiganda Kibale Kabale Sanje yes ne Kiganda Frank okuva ku St. Joseph Mary Mbirizi ababinkanyi mwesike mu ngalo tetubadde mu lutalo mwebale nnyo mwebalire ddala ababinkanyi ba leero njagamba ne general manager abaana bano kambateeki kumpimpi abaana bano babadde balungi nnyo mwebale nnyo sitera kusiima naye ndowooza nejjese naawe abaana obawulidde nti babadde balungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kwagala olulimi Luganda nakuluwagira mwebale nnyo okunoonyereza era tujja kubaagaliza ebirungi ebyereere tugenda kulekawo kojjange Sonko Judy muzzukulu wa Kisolo ayingidde n'amawulire otobadde mawulire agava mu buli kitundu kyonna ffe tugamba nti gwe wotobadde Radio Buddu ebaddewo bagenda gakutuusaako ne mukulu Sebuufu Matiya omuzira ngo musule bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale mwebale nnyo balenzi